Ndi musajja mugagga alina buli kimu mu bulamu bwange era nga nina omusika wange omugezi ennyo nnyini ddala Kamala. Natuula wansi ne nnyina ne ndowoozaamu nti bwe naakeera ku makya ne mutwala mu ssomero ery'ebbeeyi agenda kuba muvubuka mugezi ekigenze ewala. Muvubuka mugezi ate nga talina muzannyo gwe yeenyigiramu n'ataguwangula. Wabula okuva lwe namukwata ne mutwala mu ssomero ery'ekisulo mutabani wange yakyuka. Namuteekayo nga ndowooza agenda kubeera mugezi ekisuso era nga saagala bimubuzaabuza mujja kusoma. Naye okuva lwe namutwala mu ssomero ery'ekisulo mutabani wange yakyuka. Obubonero bwe bwe yali afuna ebyensoma ebyagootaana. Abeera ku ssomero nga tosuubira na kusuubira nti yeye. Bwe mbuuza abasomesa banziramu baŋŋamba ekintu kimu, mutabani we abeera yekka, abeera mu kwekubageza. Abeeraawo ng'embeera zo zisoma ng'olabira ddala omuntu atuuse ku kisenge ayagala okwekola ekikyamu sinakindi okuggyawo obulamu bwe. Wabula nasiriikirira nga mpulira nga ntunuulidde mutabani wange. Nakwata ekkubo ne nzirayo ne mbuuza mukyala wange. Ne mubuuza naye ggwe ki ekigenda mu maaso ne mutabani wange? Omukyala yaŋŋamba nti kati ate nkugamba eki munnaaye. Wabula nalowooza nti waliwo ekikyamu ekigenda mu maaso ku mutabani wange. Nakwata entambula ne ngenda ku ssomero wa gye namusindika nga mpulira sibitegeera. Era bwe natuuka ne mbuuza mutabani wange namukwata ne mmutuuza kagga akaali okumpi n'essomero lyabwe. Ne mubuuza mutabani wange, ogamba otya? Omutabani yaŋŋamba taata ndi bulungi. Nambuuza ebyemizannyo n'okusoma bitambula. Naŋŋamba taata munaye simanyi. Ne mubuuza naye mutabani omanyi ekindeese wano olwaleero? Omutabani n'amugamba munaye taata simanyi, olabikoze kebera ku byansoma yange. Taata yamugamba nedda mutabani, ebyo si bye bindeese olunaku olwaleero. Ekindeese gy'oli kiri nti njagala kugamba munange era okitegeera okuva na leero oli muntu wa mugaso mu bulamu bwange mutabani wange. Kale kati essaawa zino nkitwala nti gwe nsi yange kuba gwe muvubuka gwe nakera ku makya omutabani gwe nazaala mukyala gwe nsinga okwagala ku nsi kuno. Nkufaako ekitenkanika era gwe ssanyu lyange, gwe bulamu bwange essaawa eno. Omutabani amaziga nga gamukulukuta yatunuulira kitaawe era mu kumwekkaanya nga yekkaanyiza kitaawe yamuwa akafumito ng'amaziga gamukulukuta. Wabula omutabani ne taata nga basiriikiridde ebbanga. Omutabani yatunuulira taata era ebbanga nga leetoolodde. Omutabani yafuna buli kimu kye yali ayagala. Yayagala okumanya omuntu oyo amufaako mu bulamu bwe. Yatambuza obulamu bwe ng'akimanyi ku nsi kuno kuliko omuntu amufaako, omuntu amuvaluinga ekigenze ewala. Omutabani yasobola okufundikira emisomo gye. Yasobola okubeera omuvubuka eyeenyumiriza mu ekyo kye yali akola era yaddamu ebyensoma ye ne bitambula. Ebiseera ebisinga ffe ng'abazadde naddala ffe abasajja abazadde, ebigambo bye twetaaga okunoonya ssente n'okuliisa ewaka kitukakatako, ekyo kyafuuka kya bulamu bwaffe. Naye abaana baffe beetaaga obudde bwaffe, beetaaga okuwulira ebigambo byabwe kubanga munaye enfaayo gy'ofaayo ng'onoonya akasente nabo beetaaga nga famire akadde kabwe. Naddala omwana oyo omuto, obudde bw'amala nga tali naawe, ebiseera by'amala nga tali naawe, aba yeetaaga obudde bwo. Ebigambo biba bitono nnyo ebisobola okukyusa omutima gw'omwana omuto okubeera mu layini. Teyeetaaga ssente zo, yeetaaga budde bwo nakuwulira nti yeggwe ddala kitaawe amuzaala. Mandevi Kabaka.